His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobodde okuwuubako olubu lw'ekigere ew'omulwadde waffe munnakibiina ki National Unity Platform Hon.Ssegirinya Ssegirinya Muhammad akiikirira Kawempe North mu Paalamenti. Ono amaze ebbanga agenda mu mwezi mulamba ng'ali wansi apookya na birwadde ebimubala embiriizi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobodde okwesitula n'agendayo alabe ku munywanyi we nfanfe we Hon. Muhammad Ssegirinya abangi gwe bamanyi ennyo nga Mr. Updates. Hon. Ssegirinya ye musajja eyali asazeewo okunywerera ku mazima ng'aweereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obulamu bwe, kubanga yeebuuza nti nzaani His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yajja gye nnali n'antuusaako mu Paalamenti y'eggwanga nga nange kati ntuula n'abakulu nga tuteeseza eggwanga Uganda. Yagamba nti ye tasobola kwetiiririra era agenda kubeerawo ku lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, n'asalawo nti amazima ajja kugatwala nga mazima era tasobola kulyamu Kyagulanyi Robert Ssentamu lukwe. Ekyo gwe musango ogumuvunaanisa n'okulaba nti ne gye buli eno omusajja wattu ali mu kupookya n'ebirwadde, n'okulaba nti yasobola okumala emyaka 2 mu kkomera ng'asibiddwa. Bamulanga kwagala kibiina kya National Unity Platform, bamulanga kwagala His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu yagenzeyo okukyalira omwami ono okulaba embeera gy'ayitamu ey'obulumi, kyokka nga kyewuunyisa nti mubaka wa Paalamenti, abakiise mu Paalamenti babeerako n'ensako ebaweebwa okutwalibwa ebweru okujjanjabibwa singa babeera nga bagwiriddwa obulwadde obw'amaanyi ennyo nga tebusobolwa mu ggwanga Uganda. Ssegirinya Muhammad obulwadde obumuluma ffenna tukkiriza nti bulwadde bw'amaanyi, si bwangu nti buli ddwaliro ly'e Uganda liyinza obbukolako. Omwami ono essaawa eno singa yaddusibwa dda bweru wa ggwanga Uganda okutandika okwekebejjebwa kiki ekimutawaanya, kubanga obulwadde bwe tebusoose busoose. Kuviira ddala nga yakava mu kkomera Ekigo gye yamala emyaka 2 yatandikirawo okubeera ng'obulamu bwe buseebengerera, era yafulumako eggwanga Uganda n'agendako mu Kenya okwongera okwejjanjabisa. Bwe yava e Kenya ne yeeyongerayo mu ggwanga erya Amsterdam gye bali bamukeberera ebirwadde ebimutawaanya. Bwe yafunamu olungubanguba yavaayo n'akomawo mu ggwanga erya Uganda ng'alowooza nti oba oliawo yalibanga embeera ezze mu nteeko ng'atandise okuwulirawo ku maanyi. Wabula Ssegirinya Muhammad tewayise wadde emyezi 2 ng'avudde mu Amsterdam, ekirwadde ne kiddamu ne kimugwira. Ekyamugwiridde ku luno kyabadde kikambwe ennyo nga kiri sirias. Bwe batyo aba famire ne bannakibiina ki National Unity Platform basobodde okukola ekisoboka ne bamuddusa mu ddwaliro ery'Ensambya gy'ali mu kupookyeza n'obulwadde. Ne bagamba nti agira ajjanjabibwako awo nga gavumenti bw'ekola ku nsonga z'okumuddiza paasipooti ye, kubanga tukimanyi nti paasipooti ye yawambibwa oluvannyuma lw'okubeera nti baamutta mu kkomera Ekigo, naye nga bagamba nti emisango teginnamuggyibwako, akyagenda mu maaso n'okwongera okunoonyerezebwako ku nsonga ezaali zaamusibibwako nti yatematema abantu b'e Masaka. Bw'atyo ensonga zino baamumma paasipooti ye okulaba ng'agenda ebweru yejjanjabise. Naye ng'embeera gy'ayitamu mu butuufu si ya buntu. Bannayuganda bwe batuukira okwebuuza nti bannange mu Uganda baagala bafu? Omuntu tanaggyibwako misango yes, naye ate mubaka wa Paalamenti ekifo kyalimu kinene. Tasobola kudduka mu ggwanga olw'obwo obusangosango obwamusibibwako, nga n'ensi yonna ekimanyi bulungi nti si misango mituufu nti yagizza, wabula bakimanyi bumanya nti gyamusibibwako olw'ebyobufuzi, olw'okuba litakkiriziganya n'abo abali mu buyinza bw'eggwanga Uganda. Ne beebuuza nti lwaki omuntu ono taweebwa paasipooti ye n'agenda ebweru w'eggwanga jjanjabibwe ataase obulamu bwe. Balinze kumulaba ng'atuuse ku mugo gwa Ntana baleke bamuwe paasipooti agende afiire emitala w'amayanja. Ne gye buli eno Ssegirinya tannatwalibwa bweru kwongera kwekebejjebwa, naye nga bwe tumulaba omusajja eyali omunene eyali yeeyagaza. Ssegirinya yakolanga emirimu gye ng'omulaba nti ali herefe, bambi omulaba nti aweddewo. Kati bw'omusanga oyinza okulowooza nti kaana, kubanga bambi olumbe lumuluma. Paalamenti eyandibadde ebeerawo okumuyiirawo omubiri. Paalamenti eyandibadde evaayo n'esitula eddoboozi nti omusajja atwalibwe ebweru ajjanjabibwe, kubanga ababaka ba Paalamenti nkugambye nti baba balina okutwalibwa ebweru okujjanjabibwa ku nsimbi y'omuwi w'omusolo olw'ensonga y'okuba nti n'emirimu gye bakola mirimu gya ggwanga Uganda.
Paalamenti ezinze mikono tekyogerako. Era olaba bannakibiina kya National Unity Platform be bafaayo okukola ekisoboka okugenda okukyalirako omulwadde ono n'okumugumya, balabe nti waakiri addamu ku maanyi. Naye Paalamenti nga yo, sipiika wa Paalamenti yagendayo n'amulabako nga yakatwalibwa mu ddwaliro. Naye ekyo tekimala, kubanga be balina obuvunaanyizibwa okutwala Ssegirinya okumujjanjabisa. Wabula beesirikidde, ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo yagenzeyo n'amulabako era n'ayongera okumugumya nti wadde ndi mulwadde naye nkyali ku mulamwa gwa kununula bannayuganda. Wadde ndi mulwadde naye situdde, era wonna we mponera nkomawo mu struggle ne tutandika okutambuza emirimu gyaffe. Ssegirinya akyali musajja mugumu era akyali ku mulamwa, nga ye agamba nti waakomerawo wonna agenda kubeera addamu okusitula enkundi mu kubanja bannayuganda ababuzibwawo, mu kubanja eddembe lya bannayuganda eryabaggyibwako, weewaawo ng'akimanyi nti bye bimu ebyo ku byamuviiramu obuzibu kulwanirira munnayuganda atulugunyizibwa. Ssegirinya agamba ne bw'anaakomawo tagenda kussa mukono, agenda kutandikira ku nsonga y'emu gye yakomako. N'olw'ensonga eyo, Muhammad Ssegirinya tumwagaliza Mukama amusuuse addemu akola emirimu gye nga bwe yagikolanga olubereberye. Akomewo mu Paalamenti eddemu ebbugumo, kubanga kati Paalamenti emiisinga abasajja nga bano abali bateekawo ekibuli ku nsonga eziruma bannayuganda. Paalamenti yeesirikidde ku nsonga za Ssegirinya, kyokka ng'abalala bwe balwala Paalamenti esitukiramu era ne batwalibwa mu mawanga ag'ebweru ne bajjanjabibwa. Ssegirinya bamulinze abe ng'aweddeyo ng'atuuse ku mugo gw'entaana, bamutwale ebweru ajjanjabibwe afiire eyo. Bw'anaakomawo omulambo Paalamenti eguwambe eryoke eraga obuvunaanyizibwa nti efuddeyo nnyo okumussaamu ekitiibwa ng'omubaka wa Paalamenti. Bwe nkugamba nti abantu bano baagala bafu, towakana, kubanga omuntu ng'akyali mulamu bw'olina okumulagira obwagazi bwo. Naye bo bagaanye, bamulinze amale kutuuka ku mbeera esembayo bamulage obwagazi bwabwe. Bw'atyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavuddeyo ewa Muhammad Ssegirinya yawubyeko olubu lw'ekigere ew'omusajja eyaliko Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda, Minisita Kanyehamba, era naye embeera gy'alimu musajja wattu omulaba nti akuliridde, wabula embeera y'obulamu bwe nafunafu era nzibuzibu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yamukyaliddeko n'amulabako, ne bongera okuwayaamu ng'abantu abakulu, nga boogera ku nsonga z'eggwanga ezitwala Uganda mu maaso. Kanyehamba avuddeyo emirundi egiwerako ng'avumirira abalamuzi ababaddewo, bassaabalamuzi ababaddewo ku ggwanga lino, nga yeebuuza nti bo bwe baaweererezanga eggwanga Uganda baabeeranga ku nsonga z'abantu, baakoleranga ku mateeka ag'eggwanga Uganda, naye yeewuunya nnyo okulaba nti ate ababaddidde embigere batoobe kyannaku nnyo nti bakolera muntu ali mu buyinza. Bo tebakozesa mateeka gaabwe, bakolera oyo omuntu ali mu buyinza. Kiki kyanyumirwa? Baagala nnyo okusanyusa omuntu omu ate ne bakola ebinyigiriza bannayuganda obukadde n'obukadde, nga yeewuunya Ssaabalamuzi ow'Enyiddolo enkwata gy'akwatamu ebintu bye, nti musajja muyivu nnyo naye ate takolera ku mateeka, akolera ku nsonga za Mwami Museveni ezo z'awulira ayagala. Ne yeewuunya nnyo nti eggwanga bwe linaatambula bwe lityo, Uganda enaaba eragawa? Uganda ey'omu maaso ejja bazzukulu baffe banaagisangawo singa banaaba bakolera ku ntoli za muntu omu ng'ono bwe yasazeewo okuweereza Mwami Museveni? Uganda enaaba ekyasobola okwetengerera? Olwo amateeka gaba gagasa ki? Abasoma amateeka kitegeeza tebaddamu kusoma mateeka balondengayo bulonzi nti ono ajja kusobola okusala emisango ku ffeva ya mwami gundi, bamuwe obwa Ssaabalamuzi akulembere eggwanga, kubanga ye omwami aliwo olwaleero akola ebyo ebisanyusa omuntu ali mu buyinza byanyumirwa. Bw'atyo His Excellency naye yagenzeeyo n'amulambulako, era nga naye embeera gy'alimu mugonvugonvu, era naye tumusabira Mukama asobole okussuuka obumuluma. N'oluvannyuma bwe yavudde awo n'agendako e Busaabala. E Busaabala eno yagenze waani?
maama wa John Damulira omu ku bakomuledi bannakibiina ki National Unity Platform abaabuzibwawo nga ne gye buli eno tetuddangamu kubalaba myaka kati giri ena. John Damulira ono yali akolera wa Kisekka, musajja yali asuubula sipeeya w'emmotoka era nga makanika, naye ng'emirimu gy'agikola ewa Kisekka y'omu ku baawambibwa mu biseera bya drone we zaakyakira ennyo mu mwaka ogwa 2019. John Damulira ne gye buli eno abafamire ye tebaddangamu kumulaba era beebuuza nti ddala omuntu waffe akyaliyo, akyali mulamu? Bw'abanga gy'ali mulamu ali luddawa gye baamuteeka gye batasobola kutukkiriza kumulabako? Musango ki ogw'amaanyi gwe yakola ogwo ogutugaanisa okugenda okumulaba? Kaakati Kyagulanyi Ssentamu yagenze okubalambulako naye kyewuunyisa nti maama mukazi wattu okuvannyuma lw'okubulwaku omwana we, mukazi wattu takyali mu mbeera ze za buntu era yakyankalanamu ku bwongo olw'ekikangabwa kye yafuna. Bw'atyo Kyagulanyi Ssentamu naye yamutuuseeko n'amulabako. Kitegeeza nti olunaku olw'eggulo His Excellency yabadde mu kulambula bantu abo abali mu nnyiike, abali mu bweraliikirivu, abali mu kuyagga olw'abantu baabwe abaabavaako nga Mwami Museveni yali mu lukwe lw'okutwala bannayuganda ate baakulembera be yandibadde akuuma obukuumi. Wabula ye yasalawo nti omusango gw'alina okubasalira gwa kufa, kubanga kikakasibwa nti ne John Damulira ono tayinza kubeerayo ng'akyali mulamu oluvannyuma lw'emyaka egyo ena, n'aba nga talabikangako wadde mu kkooti n'emu, n'aba nga taleetebwangako nti oba tumugguleko omusango bwe guti ne bwe guti. Kye kikakasa abantu be nti bambi omwami ono ayinza okuba nga yattibwa, naye mu kubeera nti yattibwa waakiri balaajana baweebwe amagumba ge bamuziikeko nabo bakitegeere nti abantu baffe bagalamidde awo. Mwami Museveni kyakyagaanye naye ng'abantu b'essuubi lyabaggwamu dda. Maziga meereere mu famire z'abantu baffe abaabuzibwawo. Abantu abo ne gye buli eno tebamanyi musango gulangibwa bantu baabwe. Bakimanyi bumanya nti okubeera munnayuganda musango ogukussa, kubanga bo ekibavunaanyisa kwagala ggwanga lyabwe Uganda. Bw'atyo Kyagulanyi Robert Ssentamu yagenzeeko n'akyalira ne ku maama wa munnamateeka w'ekibiina ki National Unity Platform kati omugenzi Anthony Wameri eyatufaako gye buvuddeko, era nga naye enfa ye ekyatankanibwa. Bagamba nti yafa katwa, kubanga yagenda okuva mu ggwanga erya Uganda okugenda mu Amerika. Yagenda apookya n'ebimuluma nga tabitegeera, n'agenda mu ggwanga erya Amerika akeberebwa abakugu bongere okwekenneenya kiki ekiruma Anthony Wameri munnamateeka omukuukutivu. Era olwatuuka eyo ne bakamutema nti naawe akatwa wakalya dda. Baakola ekisoboka okulaba nti bataasa ku bulamu bwe, lwakuba nti yagenda okugenda mu ddwaliro munnange ng'embeera emaze okusajjuka nga tebakyalina kye bazza. Ne bagezangako okukola kye basobola ne bamuweezaako katono, era bw'atyo Mukama teyakkiriza obulamu bwe ne bulugenda. Naye Kyagulanyi Ssentamu Robert the President yatuuseyo eggulo n'alaba ku baffamire era ne bongera okusabira omwoyo gw'omugenzi. Bw'atyo olunaku yalumaze mu kutambula ng'atalaga alambula ku bantu. Ekyo kyekyenjawulo kyasinga ku bannabyabufuzi ababaddewo. Bannabyabufuzi bakwagala oli mulamu, bakwagala w'oli ng'obaweereza. Kasita omala okuva mu bulamu bw'ensi eno baba baakwerabira dda, era bo ebisigadde biba tebibakwatako. Naye ye Kyagulanyi Robert Ssentamu yagambye ekyo sijja kukikola, nina okugenda okulambula famire z'abantu bange bano. Baali bantu baffe nnyo era baatwagala nnyo. Lwaki ffe tubeerabira mu kaseera nga baava mu bulamu bw'ensi eno? Lwaki tubeerabira nga bali mu mbeera ey'obulwadde? Bw'atyo n'agendayo n'alaba ku bantu abo, era tumusabira mikisa myereere kubanga omutima omulungi gw'alina asobola okwerekereza n'agenda n'alaba ku bantu abo. Abafamire nabo ne baddamu ku ssuubi ne bamanya nti wamma tukyali ffenna, tuli bumu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu si musajja eyeegulumiza ng'abangi bwe bamulaba, wabula muntu w'abantu era awaayo akadde ke n'agenda abalambuleko. N'olwekyo tukwagaliza bisingawo, tukwagaliza buwanguzi Kyagulanyi Robert Ssentamu olw'omutima omulungi gw'olaga bannayuganda, ate bw'onaabeera okutta entebe y'eggwanga kitegeeza nti ate awo kijja kusukka busussi.